Ndowoza kati buli kitwayogera mutandise okukiraba. Nali wano ne nkugamba nti gwatula mu kibiina kya wano otula na marking guide. Tetusettinga busetinzi bibuuzo. Yeffe tuyina answer z'ebibuuzo abalala ze basettinga. Nakugamba wano wali wano nga mponinga monji nga bakava mu meeting gye balimu ya NRM. Jeno Museveni we yamugambira nti SEC yali suggestinze to maintaininge ba speaker abaliko n'agamba naye ebyo si byakwogerwako kati tujja decidinga maaso eyo. Ekyokubiri mu meeting yemu Jeno Museveni yagamba tayagala nguzi mu parliament. Njagala nkutwala empola wabula soko pozingao taginga wano Jeno Muhoozi Kayine Lugaba. Waliwo abagendo gambo yo Jeno tebamwogerako. Taginga wano Jeno Muhoozi Kayine Lugaba. Bwobato mufunye taginga wano Patience Lwabogo, Natasha Kalugire, bala mu Balugahale oba musajja wa Muhoozi Daudi Kabanda. Tayina nnyo byakukola wano ku internet abaawo. Wuliriza alaba katambikano. Nakugamba ffe tuba tukola analysis. Tutunula abasigadde we batatunudde. Onaku lwero tutunudde ku sagere mu happening obudde buno in the political space. Muhoozi Ojeno Muhoozi ne Pierre Yu ba withdrawing the support yaabwe okuva ku Anita Amongi. Ekibuzo kiri nti omuntu nga acting Jeno CDF atayina kibiina ya withdrawing the support from Anita Amongi. Kikusigira ekintu ekya nti obudde buno Jeno Muhoozi Kayine Lugaba abadde alowooza nti odiringa na jjajjaffe Jeno Kikofiira mu struggle. Oyina okugattako omuntu owokwa ng'alina ku mwanja obudde buno ye Jeno Muhoozi Kayine Lugaba. Mpulirizaamu katono muntu agingire wano. Jeno obudde buno withdrawing support okuva ku Anita Amongi. Ekyo kituufu. By the way, awo nkuwagira eyo tiki. Wabula ate gwe oku withdrawing support ku Anita Amongi on the next choose nti ali corrupt ayonona sente z'omuwi w'omusolo. Eyo ye highest hypocrisy ey'abanna NRM n'abanna Pierre Yu Munnayuganda yenna gye yakasinga okuwulira. Wuliriza alaba akatambi kano naawe Jeno wuliriza todduka ku video. Ekisooka akakiiko k'oweekitiibwa Joel Ssenyonyi kasooka ne kaleetwa report ku yali akulembera Uganda Airlines bamutulaki nga kamuvunaana enguzi okubanga yali highly incompetent, teyalina mpapula, omulimu yagufuna in the back door, she lacked qualifications ezimugwanyiza okutwala omulimu ogwo. Taatawo your dad yayinsistinga nti bamutulaki abamuzaala mikwano gye balwanyi banne n'amuleka mu Uganda Airlines eyaregisteringa the highest debt on the country's economy. Mwagenza okutuuka okugoba bamutulaki, mwagenza okulaba incompetence nga kakiiko ka Kosasa aka Joel Ssenyonyi kali kamaze okusiiga obunafu obutasobola obwa Kimbuyege obwa bamutulaki. Jeno tula kakkana nkutwala empola. Kitegeeza it is high time oba oli awo muzukuka amaaso mu kitegeere nti Jeno abambala obukofiira bwe bati ba Edi Mutwe, Machete, Deputy President Alex Waiswa Mufumbiro, Deputy Speaker, gatako Deputy President Muwanga Kivumbi. Si kye kizibu ky'eggwanga. Ebizibu by'eggwanga lino bibeetoolodde sina kindi nga ye mmwe mitwe gy'ebyo ebizibu. Jeno njagala owulirize vidiyo eno mpaka weggwayo, saagala kudduka. Akakiiko Joel Ssenyonyi ng'afuuse ruupu mu kunoonyereza kwe yakola we yagwira ku extravagance, obubbi n'obulyake obwa Anita Amongi mu parliamentary exhibition. Eyasooka okudifendinga Amongi gw'ogamba nti ogyeko support olunaku olwaleero yali muzeeyiwo. Era ku mukolo
nga Amongi ayanjula ebimu ku by'obugagga byakoze okuva mu kifo ky'obwa sipiika, mwe yazimbira n'ebizimbe bye n'abituuma amannya gammwe, taata we yali mugenyi mukulu era yamutendereza n'amusinza. Wuliriza jeno, obuzibu taata wo bw'ayina ate nga naawe otandise okubukoppa, babuyita weaponizing incompetence. Mwe mwatandika okulowooza oba kyabajjira mu mutwe nti bw'osirisa abasonga ku bizibu, ebizibu oba bimazeewo. Obudde buno mwakajjukira nti ate obudde buno bw'okwata ku bizibu oba oli awo bannansi oba otandise okubawa ekitiibwa. Jeno Muhoozi, eno message yo nga ate eri very simple and very brief. Ndowooza kati ne gurupu yo mutandika okukitegeera nti abambala obukofiira buno si ffe kizibu, ffe abasonga ku bizibu by'eggwanga si ffe kizibu, ffe ogwaffe gwa kusonga be musasula ssente we batasobola kusonga. Nze ndowooza toyina lukusa, toli wathe ku withdrawing support ku Anita Amongi nga taata wo n'enjuuyo mwamusemba recently nga tuli mu parliamentary exhibition. Ate si yekka, ne gwe muli mu kusemba obudde buno both y'omu kubabba amabaati 300 gwe mwagala okuleeta nga sipiika obudde buno y'omu ali ku listi y'ababbi ababba amabaati. On top of that, Tayebwa gwe mwandyagadde era sitiru okusemba ku listi y'ababbi naye kwali afuna omusala mungi, beeyongera ne beewa ne ssente eza generator, omusala gwabwe mungi. On top of that, n'obubbi nga kwe batadde okwegabanya ssente y'omusolo nga tebaliiko aba auditinga. Jeno Muhoozi, bwe kiba nga kituufu ogenda withdrawing support okuva ku Anita Amongi, taata wo gwe yasemba ali enguzi. Ndowooza ke kaseera abaana bonna be mwakwata simply because bambadde bwe bati aboogera nga bwe twogera obayimbule kuba ekyamazima kiri nti yeggwa abakwata. Ndowooza kati omaze okukitegeera nti obuzibu si ffe, obuzibu obusinga okuba obukulu bwetolodde enju yammwe bwe buti ate buviira ddala mu nju. So mbufunze jeno, bw'obanga aba PLU mwakkiriza nti mugenda kujjako Amongi support, ndowooza ke kaseera abaana bonna be mwakwatira obwemabega mubayimbule. Ndowooza perhaps obudde buno omaze okukitegeera nti aboogera nga bwe njogera, we are not the problem, we are not part of the problems of this country. Actually, we simply help you okutunula ku bizibu byammwe mmwe kennyini. Kati obudde buno you want to undo the very problem you supported just 2 years back ago. Amongi tata we yamusupportinga, muzeyi wa yina trick gyazanya. He weaponizes other people's incompetence asobola okubakwatira mu katu in a certain time to come. Bwe yakola Amongi abateeka mu bifo ne bakola ebyambyo ne n'abaleka mu kaseera baba atuusa obbadampinga abafuneko leverage. Amongi namulabula teyawulira. Mu bufunze jeno video egwa bwete abaana bonna be mwakwata ku nsonga z'ebyobufuzi just because basonga ku nsobi, ndowooza is high time abaana abo bonna mubayimbule kuviira ku deputy president lwansonga mumaze okukitegeera nti perhaps they simply point at problems, they are not part of the problems. Bana mune banno mutukolere kintu kimu, abaana bonna be mwakwata ku nsonga z'ebyobufuzi it's time nga tewali n'abasabye mubayimbule, mutunule mu nju yammwe mutandike okumakinga ku bizibu byonna bye tuzenga tusongako. Mu bufunze you simply wasting our time ogamba nti mu withdrawing the support ku Anita Amongi nga byonna bye twapresentinga mu bukiiko obw'enjawulo on different parliamentary committees mwabiziimuula, taata wammwe yabiziimuula. Olunaku leero we mugamba nti mufunvubidde okulwanyisa enguzi n'abali enguzi nga report ziri ku mmeeza zammwe taata wammwe yaziriziimuula. Then abaana bonna mwakwata mwabakwatira ki nga mubavuna n'ensonga z'ebyobufuzi simply because basonganga ku bizibu nga waliwo n'abali munda simply because participating mu parliamentary exhibition eyali eruubirirwa oku exposinga corruption eri mu parliament y'eggwanga.